ne tusigala mu kimu genda osale embuzi n'enkoko gwe okufa okuwonye naye ebyo kasita bijja ebyo kiro misana tetuwona n'ebyo tunakola tutya amagezi gempa omwoyo gwange n'ogugo okukola Katonda byayagala ebyatuleeta mu nsi lwaki twajja twavaawa nsonga ki yatuleeta ayina bye yatutuma eyawanika eggulu ebyo ayina bye yatutuma era ebibyo tewali abyogera naye ebitali bibyo babyogera musajja wattu abadde yakazimbayo obuyumba obupangisibwa nga yakasolozaako emyezi 2 yakola ne Katonda endagaano yagikola naye omutonzi bambi abadde yakagula akamotoka akaleeta omusenyu babadde bakaleetako na luutu 2 tebisi bibyo naye ebibyo teri abyogera ate bojjamu engatto zo nojja wano ozze ku bintu byo anta binafsik tewali abyogera bibyo era bino twandibikoze tuteekamu amagezi n'amaanyi ne science kubanga byaffe ate bino bye tugenda okubeera nga tukola ki bye bigenda okutwaniriza nga tuli mu ngoye zaffeezi olaba omusajja awunya akawo omubuuzo waaye gwani nze emirimu gyo gy'obadde okola kiki ekikuleese nyini butonzi nyini buyinza nsindise enkubeesebeese mu kifo ekijjudde ennaku kale lwaki togikola nga weeyagala lwaki n'olwekyo mbagamba ate tugenda kino wembeera ntera nnyo okukyogera mbalayirira kino ekyasa tetugenda kukimalako kino ekyasa kirimu emyaka 10 twakakitambulako emyaka 25 wasigaddeyo emyaka 75 gigatte ne gyolina abanaabeerawo be bano ba myaka 3 nga bali mu myaka gye tulimu nga banyumya ebiriwo taata yantwalanga mu ddarasa baseeka ne basomesa waliwo seeka gundi yasomesanga oba akyaliyo omanye obwongo bwabwe bukwata nga twebase bano bonna ababba ettaka abatema emmere y'abantu bonna bajja kubeera wansi nga beebase tewali agenda kusigalawo eno edduniya gyolaba tetwandigyepankiddeko tewali yatusinga kugitegeera nga nabbi Muhammadi nabbi yategeera edduniya eno Allah yategeera ensi eno ng'ekintu kyonna tekiyinza mumalamu naye omusajja omulaba edduniya emumazeeyo abonyaabonya bantu wavaawa wajja otya lwaki tofumiintiriza wooli awo gw'osooseewo wooli awo oyinza okubeera ng'oli wakuna ng'eyasooka yafa omulala naddako n'afa owookusatu yagwa n'agenda mu kyalo ne bwadda abaliwo tabategeera abuuzabuuzi bano baavaawa abaliwo be bamulaba bamuyita mupya ate nga be bapya bannange tugenda ekiduniya kino kiraba kitutawaanya n'ofitina munno n'omukolera ensalwa n'omukolera enkwe naye bw'olaba ebbanga lye tunaabeerawo abange tubeere n'emitima emyanjulukufu emitima emirungi eri baganda baffe emitima egyagaliza naye n'ensi tetugenda kugimalako ate ekikwewunyisa boogamba abalina ssente balina ebirwadde basula tebeebase basiina enkya n'eggulo banywa biragala ate buli muntu Mungu alina kyamuwa gwe Mungu yakuwa obulamu buli kimu olya naye oli alina byatalya enkoko mwagisisiza buto asigenda kulya bannange naye gwe bakubuuza onoolya enkoko bagisisiza naga ndeeta ate omuzigo nagwo sirya nti omuzigo onoogulya nja gulya naye oli gwolaba nti anyirira yeeyagala ayina ebizibu Allah
abemula baba ayina ebizibu oyinza okulaba omukyala nga avuga Prado ngulu byonna enyiririra nga musota naye ebizibu byalina toyinza kubyetikka akaaba jamu amusibye agenda wa musawo Muganda yamulaganyisiza genda sawo jamu amukutte kati gwe bobeerero ne omwegomba noga nti ono nolwekyo wembagambira abaddu ba Allah balungi tukole ebintu Katonda bye yatugamba bakuyiseeko okujja wano ku muzikiti ebbajjo nti waliyo eddarasa jangu mala kuba n'ebiseera omuntu ayinza okubeera mu bulamu bwe n'awangaala mu nsi muno nga Allah tamuwangayo ssaawa 3 kuzituulako wano ng'essaawa eziyagwa ennyingi ennyo ddakiika 5-10 naye ng'essaawa ezisinga zonna abadde ajooga mutonzi wanga yakaseera wayakadde jangu weeyigiriza eddiini yo teri kintu kisinga bulungi nga kweyigiriza ddiini yo abaddu ba Allah balungi abantu tebamanyi ddiini ate baganya okugyeyigiriza kati ku Lwokutaano baluno baluli waliwo eyatwala abaana be mu kkanisa n'ogamba musiraamu tiye omusiraamu mu yabuuza n'aga nti singa enkomerero ebaddewo kati abaana abo ne basanga mu kkanisa nnyini baana abo ayogera atya nejjuma ne bayitamu bali mu kkanisa ejjuma ne bayitako n'olwekyo baddu ba Allah tweyigiriza eddiini ya Allah ow'ekitiibwa buli lw'ogisoma tekumenya bw'oba togimanyi egenda kukumenya tumusaba sebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi ne kuba masahaba baamuyambako okutuleetera ekyengera ky'obusiraamu ekyengera ekirungi ekyebbeeyi mu byengera bye tulina busiraamu kyekyengera kyetulina ku mwaliiro gw'ensi eno kya bbeeyi tekigulwa ate nga kya bbeeyi era twebaze nnyo Katonda okubeera nga tuli mu mulembe gwa nabbi Muhammadi gwe nange ffe baani ye bameka abaagwegomba okugubeeramu ate abamu baali bannabbi Allah ow'ekitiibwa yawa abantu ba nabbi Musa Abayisirayiri n'abawa ebintu nga omanyi Abayisirayiri be batazi bazikweya ne babigaana yabagamba ngenda kubafuulira ensi eno ng'esswala weekusanze w'osaalira ne bamugamba ffe twagala kutufuulira nsi kye mutukuvu twagala tusaalira emizikiti gyaffe n'abagamba ngenda kubawa ekitabo naye bwe nnakibawa mugenda kukisoma nga temukitunuddeemu ne bagamba ffe tetwagala kusoma kintu twagala kukisoma nga tukitunuddeko Mungu n'abibajjako n'ebirala n'abiwa abantu ba nabbi Muhammadi Musa n'agamba ya Rabbi obugenyi bw'Abayisirayiri obawadde bali kale nno b'obuwadde nsaba onfuule nabbi waabwe n'amugamba nabiyuhu minhum nabbi waabwe agenda kuva mu bo n'amugamba ayi Allah oba agenda kuva mu bo nsaba onteekeko mu bo mbeereko mu bo n'amugamba togenda basangawo oba tebagenda kukusangawo banaagenda okujja ng'ofudde oyo Musa yeegomba Allah naye gwe okubeera mu ggwe nange bw'ogenda ku Kaabu bun Lu'ayyi jjajja wa nabbi Muhammadi ali mu bajjajja 40 aba nabbi Muhammadi era ku mwaliiro gw'ensi eno okugamba teri muntu yasinga kulanya mu baana Adamu abaasookawo n'abalisembayo nga nabbi Muhammadi 40 wano ogamba omusajja n'omugamba mmenyeraayo ku bajjajjaabo 6 okuyamba ennyo ayinza kukumenyera aba ate omulala ng'amanyiiko ogwo era omulala n'omusaala naga nti lwaki tomumenyera kwa naga nti bali si basiraamu nabbi bonna be yamenya baali basiraamu Abdul Muttalibi buna Hashimi buna Abdul Manafi bun Kuswayi bun Kilabi bun Murra
bun Ghalibi bun Fihri bun Ka'bi bun Lu'ayyi bun Ghalibi bun Fihri. Abo bonna abo lyagenda alumenya. Era kino gibategeeza omuntu bw'otamanya gye wava ne gy'ogenda tomanyiiyo. Mugende mubuuze abantu beekabana abaana mubibayigirize nti ensibuko yaffe tusibuka gundi, abaana babitegeere. Naye abantu beekwasa ekyo nti abali si basiraamu, nze ate mmanyiyo jjajja oli omu yekka gwe mmanyi. Nabbi bonna be yamenya baali basiraamu. Ka'bu bun Lu'ayyi yatuuzanga Abakuraishi yawmun aruba, lwalinga lunaku lwa Juma, n'abalamira n'ayogera ebigambo n'abagamba abange ekiro kibikka buli kintu kyonna, omusana ne gujja ne gukibikkula. N'ababuuza n'abagamba abange mwali mulabye yafa n'akomawo, n'abagamba mbalamira okutya Katonda, mbalamira okweyisa obulungi, mbalamira okugatta eŋŋanda zammwe okuyunga oluganda, mbalamira okweyisa obulungi gye mwawasa. Naye ekiseera kituuse, Nabiyul Karim, Nabbi Muhammadi ajja. Wenya okutegeeza buli eyawulira ku Nabbi Muhammadi yasanyuka. N'abagamba ajja, ekiseera kituuse, n'abagamba nti bw'anaabazze n'ansangawo ŋŋenda kudduka ŋŋende gy'ali nga nninga nga bw'olaba omwana gw'ensolo oguludde okulaba ku mwana gwayo. N'abagamba naye waanajjira ekyennaku bagenda muwawangusa bajje bamujje gy'azaalwa agende awaŋŋanguke. Ka'bu yalinda Nabbi Muhammadi n'afa nga tamulabye. Yali yakamala mu ttaka emyaka 5-6, Allah n'atuma Nabbi Muhammadi. Emyaka 5-6 Allah n'atuma Nabbi Muhammadi. Oyo yali ayagala kumulaba, kubeerako mulembe guno gwe gw'olimu ate weesiimye. Guno omulembe ogulimu ate oli musiraamu, ate waliwo ayagulimu nga musiraamu n'alutadda, ali mu ntaana yeebase. Tozannya guno omulembe gubeera guno, n'obeera mu mulembe guno, n'obeera mu mulembe guno gwe weetunule mu gwani. Era kino njagala okukikutegeeza nti ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadi ye mwana Adamu eyanangibwa emwaka 12 balanga omuntu ogwo. Kyova olaba yali ayitibwa Nabbiyu Muntadhiru, nabbi alindirirwa. Naye gwe okumulaba gwe Nabbi Sulaimaani Mungu yamuwa. Oyo ne kitaawe be basooka okubeera ne diguri ku mwaliiro gw'ensi eno. Kitaawe diguri gye yali ayina ya byuma, ekyuma kyenkana ng'empagi eyo yateekanga mu kibatu ne kyesala, n'aggyako piisi gy'ayagala n'agiteeka wali, n'atandika okukola ekyambalo ky'olutalo. Owa capati agira n'amaanyi naye yagiranga bw'ati. Sulaimaani eddiguli gye yafuna ya kwatulwa kw'ebinyonyi, n'awulira n'ensanafu kyegamba eyo nno diguli. Era kyova olaba bwe kyatuuka ekiseera n'akowoola abantu ne bajja ne bamwanukula, baali batudde n'abagamba ya ayuha nnansu, abange mu abantu, ulimna mantika tayiri, twaweebwa okwatula kw'ebinyonyi. Eddiguli gye tulina Mungu gye yatuwa, ate bategeera Mungu, kuba Mungu bw'akuwa ekyengera n'omutegeera, batono nnyo abatamumanyi. Gwe tulaba agamba Allah, walaqad atayina Daawuda wa Sulaimaana ilma, twawa Daawuda ne Sulaimaani okumanya. Waqaala ne bagamba alhamdulillahi alladhi, amatendo gonna ga Allah oyo, faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin, yatusukkulumya ku baddu be abakkiriza. Olaba ekigambo kye baakozesa kyekigambo ekyo alhamdulillah. Adamu kye yasooka okwogera nga Mungu amaze omutonda, kyekyasooka ku lulimi lwe. Omwoyo bwe gwatambula nga amaze okutondebwa ne watambula ne gutuuka mu mutwe n'ayasimula, malayika ne zimugamba gamba alhamdulillah, n'agamba alhamdulillah. Kati ne bano be bazze kye boogedde
ne nabbi Ibrahim yakyogera okwebaza Katonda. Ekyo ekigambo kikozesebwa mu kwebaza. Omumanyi we yali yakivunula mu nfunda nnya n'agamba omuntu abeera akyogedde ekisookera ddala athana abeera atenze Katonda ow'ekitiibwa amusuuse ya khaliqu samawati wal ardi ya rafi'a samawati owange gwe ateebaka owange gwe atasumagira owange gwe atalya owange gwe okumusuuta. Ekyokubiri at-tahmidi okumutendereza subhanallah walhamdulillah. Ekyokusatu ar-ridha omuntu bw'akyogera aba Mungu amusiimye. Ekisembayo ashukuru bw'okyogera obeera weebaziza Katonda. Kati bano beebaza Katonda wakaala ne bagamba alhamdulillahi alladhi amatendo gonna ga Allah oyo faddalana eyatusukkulumya ala ibadihi almu'minina kubangi kubaddu abakkiriza abo balina ebintu bibiri kabaka atenga nabbi. Era kyobola wa Sulaimani Allah namujjamu nasikira kitaawe naga wawarisa Sulaimanu Daawuda. Sulaimani yasikira taatawe Daawuda, teyamusikira mu musaayi, yasikira obwakabaka n'obwa nabbi kuba Daawuda yalina abaana kumpi 17. Naye Sulaimani agamba abantu batudde bazze ku graduation ye ya ayyuhannansu abange mu abantu ulimna mantiqa at-tayri twayigirizibwa okwatula kw'ebinyonyi. Omuntu n'otegeera n'ensanafu kyegamba. Baddu ba Allah balungi n'otegeera ensanafu kyegamba. Sulaimani yateekateeka amagye ganaatera okusitula gagende. Ensanafu n'egamba zinne waazo abange muyingire mu bisu byammwe. Sulaimani ajja n'amagye ge tababetenta. Sulaimani n'awulira n'aseka. Naye ekikwewunyisa ensanafu yalinga wano. Ensanafu eri wano Sulaimani ali ku gundi, Sulaimani ali Busega. Oba mukiraba gwe diguli ani agirina muno, ani agirina? Sulaimani ali Busega, ensanafu eri wano. Era ku mulembe gwa Sulaimani teri mwana Adamu yayogera kigambo okujjaho nga kireeta mu matu ga Sulaimani, empewo zikireeta. Era kyovola ba Sulaimani yasaba Katonda ebintu bisatu. Ekisookera ddala yasaba Allah amuwa okulamula nga kukwatagana n'okulamula kwe aleme kubeera nakulamula kukumpanya. Ekyokubiri n'amusaba omuntu anajja n'ayingira mu muzikiti guno nga azze gusaaliramu nsaba afulume nga avudde mu lubuto lwa maama we. Ekyokusatu n'agamba ayi Allah obufuzi bw'ompadde tobuwaako abanajja oluvannyuma lwaffe. Singa obufuzi bwa Sulaimani waliwo abulina tubula bwe tunywera amazzi n'obwekyusizo. Obufuzi bwa Sulaimani babeera bano nga be babulina n'okwekyusa nga weebasa oyinza n'omusaba nsaba kwekyusa. Gwe Sulaimani alinga eyatulaba. Sulaimani alinga eyatulaba. Gwe okubeera n'obufuzi bwa Sulaimani n'owulira ensanafu n'owulira ebinyonyi wa utiina min kulli shay'in, ne tuweebwa ebintu byonna omufuzi kyateekwa okubeera nakyo. Ebyokulwanyisa, amagye, empuliziganya, entambula. N'asumulula ebbaluwa n'ajja mu bakungu. Ya ayyuhal mala abange mu abakungu mpeereddwa inni ulkiya ilayya kitabun karim, nsuuliddwa gye ndi ekitabo eky'ekitiibwa. Innahu min Sulaimani, nga kiva eri nabbi Sulaimani, wa innahu bismillahi rrahmani. Yazange siri muntu asalawo, buli lw'obeera ng'oli awo towabulwa ogenda kukola ensobi. Kkiriza okuwabula. Ono mukyala yajja yayina amagye ge naye agakozesa zze. Ate kino njagala obbategeeza teri atawabulwa. Eyakkirwako obubaka nabbi waffe Muhammadi yawabulwa mu bintu bingi. Lumu baali bagenda mu lutalo lw'e Badiri, sahaba n'agamba nabbi mwana ku lusozi tuveewo wano ezigibwa muwala muto. Bw'ava kwoyo n'agenda ku Zainabu binti Jahshi, baali tebali makambo guna Aisha.
mu bakyala bonna ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad mu bakyala be yayina yali afumba emmere ng'emuwoomera Zainabu binti Jahshi era kwolwo yafumba emmere ng'ewoomera nnyo nabbi Muhammad n'agiwa omwana atwalire ku nabbi aliyeko kuba ennaku tezaalizewwe omwana n'akonkona oluggi bwalukookono Aisha n'awulira n'ajja naggula agenda okulaba ng'omwana asitudde emmere akabakuli n'akakuba ne kaatika wansi nabbi n'awulira n'avaayo n'agamba maama wammwe akwatibbwa obujja mujje tujje muleete essowaani endala n'akuŋŋaanya emmere eri n'agiteeka ku ssowaani n'amugamba kano akabakuli k'oyasizza ojja kukagula okasasule era yakagula n'akasasula nabbi yabuuza Zainabu omanyi ki ku Aisha n'amugamba ya Rasulallah nze Aisha mumanyiiko birungi era Aisha yagamba nti Zainabu yanjogerako bintu birungi naye mu bakyala bonna omukyala gw'otolima naye kambugu nga mukyala munne Allah alinga nga awerekera agwobanja bannange tuwenga naye ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad yawabulwa naawe kkiriza okuwabula ojja kuva eno bagambe mukazi wo yayenze ogende omugobe agende ogenda okunoonya amawulire nti omukazi tayendangako oli yali ayagala kumukutwalako soko gwe sirika ebintu by'obufumbo tobizannyisa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebintu teyabipapira yasirika nga ataliwo ekyo nkireese kuwabulwa nabbi obubaka obwali bumukako naye yali awabulwa nga atakkirwako obubaka bano abaleero tebeetaaga kubawabula era kyova olaba nga tukoze ensobi nnyingi kuba abanaakuwabula ne bakubuulira amazima tokyagala ojja banyiigira ate kkirizanga okuwabula weebuuzeeko ne bw'obeera imaamu ne bw'obeera mukulembeze nti owaye mulaba mutya naye ono omukyalo olwakwata ebbaluwa yadda mu bakungu wulira amagye tegamugamba bagamugamba nahanu ulul quwwa wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fandhuri madha ta'buri mama tuyina amaanyi tuli b'amaanyi era tuyiza obbatuusaako obulabe ffe tulindiridde kiragiro gy'oli waliwo omuvubuka omuto n'agamba bannange Sulaimaani mumanyi ayina amagye naye keganajja wano tegagenda kulekawo kiramu omukyala amaanyi ne gamuggwamu okuwulira ebigambo by'omwana kye yakola n'agamba abaaliwo abaye mutwale ebirabo bino mubitwalire Sulaimaani bw'anaabikkiriza tujja kumanya nti mufuzi wansi bw'abigaana tujja kumanya nti nabbi bwe baleeta ebirabo abazungu banoonya tekinologi oyo n'olwayo tebamufunanga Sulaimaani yakozesa ki obufuzi obulabye kati kyegga nti obufuzi yayinamu ebyokulwanyisa yayina empuliziganya yayina amagye yayina ga miteeka 3 mu binyonyi bali mu bbaaga waggulu tebawulira mpewo batambula bagenda banyumya n'agamba empewo mutusseeko wansi tukooye n'alagira amajini mufumbe emmere omumanyi omu yagamba gagifumbira mu ddakiika 3 mulala n'agamba ddakiika 3 zaali zakkandaliriza yali eddakiika 1 n'ekitundu n'aleeta ekyafaayo ky'entebe webiti yutwa nasru ala man nawaahu agenda kuweebwa bamubuuza nga balina essanyu jjitirivu bawulidde ku nabbi Muhammadi ne bamugamba kam bainana wa baina khurujihi ya nabiya Allah banga ki wakati waffe essimu wazirekayo nti ate essimu zitya nzimanyi ez'omu nnyumba nti ezo zaavaawo dda kati essimu zibalina za mu ngalo nti ye era ndeseeyo essimu ng'oyogera n'omuntu ali e Bulaaya omulabako naye akulaba temwabirekaayo nti twabirekaayo kugamba gwe afunye ku kyansi okumpulirizaako fuba nnyo okusasula amabanja ogenda n'olya ssente n'ogamba ssente zendidde kasita za John ajja kukubanja ne bw'onookola otya bwe ziba ssente za wasasudde omwoyo gwa muganda olwo gwateereddwa kati ebintu biyita bya muzanyo mudduwa Allah mulungi ate Sulaimaani yabalumya nnyo yabalumya ennaku y'amaanyi n'abagamba nti wulira ekigambo kyeyabaga tuuba liman adrakahu bannange yeesiimye nnyo oyo anaamusangawo wa amana bihi n'amukkiriza kyegambye nti ffe twesiimye nnyo ne tubeera mulembe gwa nabbi Muhammadi la hawla wala ne tubeerawo ffe
febani kwetulaba nti Mungu atwagala nnyo kwetulaba nti Mungu atwagala nnyo singa tetuli kino twandibadde tutya singa tetuli twalibadde nga mutabani wa Pereriya eyayokyeddwa omuliro ate gwamwokyeza ate oyo yabadde jjalibu waliyo guli origino ate guli bagenda gubuteka kagambe guli gwebanjokyale bwali bunyogovu oyo Allah twesiimye nnyo n'obusiraamu fo abo tukimanyi bagenda mu jahannamu tukimanyi tetuliimu kubuusabuusa abafudde abatalinafa tuliramu okubuusabuusa naye oli kawe nga bamwokyeza omanyi bagenda ne beefuula ebugundi ne bayokya evvu ne baliyiwa mu nnyanja naye ajja bajjayo tazannyo oyo era bwali babazzeeyo nga bavuddeyo bonna bwomanyi kye bagenda okwogera bagenda gakaalu man ba'athana min marqadina ani atuzuukusiza mu tulo twaffe qaalu bagenda kubaddamu babagamba abakkiriza hatha ma wa'ada arrahman kino Allah kye yabalaganyisa wa sadaqa almursalun abaka ne boogera mazima abaka babagambanga ne mu basiraamu mulimu atakkiriza nti enkomerero gyeri nabo waye katusaale naye waye ebintu byegundi obivangako babiramu ebyo kubatolaba omuntu ajja okusaala n'asaala nga talina wuzi olwoseeko mubagenda eyo gye bagenda okuwasa oli n'abagamba banne tutuuse mwetoowoluzeeko n'alaba omusiraamu ng'afuwa kati gye batuuka okugenda okuwasa banne tusanyusa obbalaba mumale ebbanja lya Allah twogere nammwe tubawe ebibaleese ne basimba layini ne baziina kati seeka agambe owayi nakulabye ng'ogenda okufuka togenze kufuna kituufu nafuse naye obudde buyise peebo eddiini ogiyita ya muzannyo gwe eddiini okweyigiriza eddiini mulimu ebintu bingi bye tutamanyi mu ddiini ate nga tubikola oli n'omusanga nga eswala agikwatira muzikiti gw'Abahmediya kwe kumpi nabbi yatugaana okusalira mu mizikiti gyabwe nabbi yatugaana okusalira mu mizikiti gy'Abashiya naye osanga omuntu nti eri wala nnyo naye nabbi yatugaana okuguyingiramu kati waba yatugaana okuyingira mu mizikiti egyo n'ebirala ebitugaana okutuyingiramu eddiini okugyeyigirira eddiini kigambo kikulu nnyo gwe eddiini togiyita ya muzannya abantu bino babiyita bayithawe kale n'olwekyo gwe nange okubeera nga tuli basiraamu bannange twesiime nnyo ojulizeeko ng'oliko wooli n'oga nti kasita ndi musiraamu tusaba Allah butukuumiremu katonda bwe yali ayogera mu Qur'ani yagamba inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين katondo w'ekitiibwa bwe yali ayogera yagamba nti emyezi egimanyiddwa eri Allah giri emyezi 12 olwaleero tuli mu myezi gya hijja emyezi gya hijja giri 3 Allah gyayogera mu Qur'ani al-hajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج emyezi gya hijja gimanyiddwa giri emyezi emeka shawali dhulqa'ada dhulhajj emyezi gya hijja era kyova olaba Mungu be yawaawo okumatira bw'amala okukola umra y'ekisiibo taddayo bali eyo batudde ava eri gyasula najja n'atunula ku Kaaba emyezi egi kakati mbuulira oyo ebyamaguzi bye Mungu bw'atabiterezi emyezi 3 gyamaze tatunudde ku leggings z'abakyala tatunudde ku bisambu by'abakyala tatunudde ku ntumbwe z'abakyala emyezi 3 ali ku Kaaba bagenda kuvaayo nga hijja ewedde ne muno mu Uganda tulina abasobola okukikola naye lwaki si bamativu ku Allah byabawa mwebali nga sente azirina Katola bamugamba kugenda kukola hijja n'abuuza tugenda kumala ebbanga ki nti weeks 3 business zange neebe eri kuki bonofa ani anagigendamu ani anagibeeramu ate Katonda bw'akukumatira kyebaze
ate tukisabenga ne Allah ow'ekitiibwa kuba yakyogera mu Qur'an n'agamba innahu huwa aghna wa aqna ye yagaggawaza yamatiza bumativu tokiyita kintu kya muzannyo okumatiza ate Mungu akuwa oyo gwaba ayagadde omusajja ayinza okubeera ne miliyoni 10 mu nsawo eswala n'emuyitako obukadde 10 bwalina mu nsawo ne asiri n'emuyitako omusajja n'afuna emitwalo egi Allah ne wakolera n'avaawo n'ajja mu muzikiti bagenda okwazina ng'atudde okubatira okulabe ng'atudde imaamu n'akuba omulanga bange mutweyo twetaagayo emitwalo 5 wano najjako omutwalo gumu n'agamba nti jjako 15,000 mu nziriza ezange oli ayina akakadde abo nno b'owulira banyirira n'omulaba ng'anyirira n'omukuba kamuwaayi mpolaayo emitwalo 25 nti muno sizirina onnyimye bummi ozirina obumativu bwalina naye njagala okukutegeeza kyo Katonda agaba kigabe ntera okugamba banemaga ntunuulira ono kano akasajja kattu bakasiba emyaka 27 kali mu kkomera ne kava mu kkomera ne kafuga emyaka egi bakegayirira bakaaba munnange komawo nti n'abalala bafuge ekyani akirina betubiyogera nga baga tuli babi tulina kubiyogera katwagala ani akirina ne bakegayirira akasajja era kyova olabanga kaziikibwa ba pulezidenti abataziikibwangako bantu nga beewuunya akasajja kaafuna ekintu eki singa yali musiraamu yandifunye ebi yandifunye akhira n'edduniya okwo okumatira ani akulina mu nsi muno ani akulina mumbuulire kyagundi Mungu bwakuwa okumatira Allah ate bw'omatira onyirira waliwo gwe basanga nga yeetuze bamusanga n'obukadde obwo ne bagakati kyeki kyamwetuzizza ezo tazirabawo nga ssente gw'oziraba nga ssente obukadde obwo naye nga yeetuze afudde nedda nti Mungu okuwa okumata era kino Mungu akikuwa buwi mudduwa Allah omulungi abalina ssente olwaleero wasande tebalina kye bakola batudde mu mayumba gaabwe naye nga babagamba eddarasa gyeri mujje musome aga nti ebiseera sirina naye nga talina kyakola kaakati Allah bakuwa okumatira kyebaze Allah ow'ekitiibwa bano abasajja bemulaba abagenda nabo beerekereza n'agamba kaŋŋende mmala emyezi 3 nga ndi ku nnyumba ya Mungu ndi mulaajanira ne mugani namala emyezi 3 nga ntunula ku nnyumba yo nkusaba Allah ompe ejjana naye omuntu omugamba osinzira n'okwosabira ejjana n'obulwa nga tawangayo ku Mungu ssaawa 2 kutuulako mu muzikiti kati n'olwekyo ogamba nti emyezi egya hijja ate Mungu n'atu kati tuli mu myezi ate egy'emizizo tuli mu gya hijja ate gya mizizo nga Allah bagamba inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra jiri emyezi 12 fi kitabillah kulawhul mahfuz nagamba minha 4 hurum mulimu emyezi 4 egy'emizizo egyo gya mizizo emyezi 4 emyezi gino bana abakuraishi kwe baali bakolera bamanya nti bamanya emyezi egy'emizizo temulowooza nti gitandise kati Allah ogamba nti yawma khalaqa as-samawati wal ard olunaku lwe yatonda eggulu n'ensi lwe yateekawo emyezi egyo lwe yagiteekawo era kyova olaba abakuraishi baali bakolera ku myezi egyo nga January tannajja fe obusiraamu bwaffe bwavumbula ebintu bingi obusiraamu lwakuba abasiraamu tuli bagayaavu ezo ennyukuta z'olaba yazivumbula yali gundi Ali Jabir ojja kumbuuza nga abazungu baali bakolera ku ki abazungu baali bakolera ku luloma lwabwe bagenda okulaba nga terujja ne baluvaako ne badda ku ezo ate olwo lwe Luwarabu olutuufu ate ffe ne tuzivaako ne tudda ku Luyiraani nga tuliyita Luwarabu naye nga olwo Luwarabu olutuufu bano abasajja abazungu kati mbuuza omuzungu yali avumbuddeyo ki sibiwulirangako nze okujjako kyempulira nti sipiiki bwe yali ajja ye yavumbula omugga Kiyira yaguvumbula abantu bali tebagulaba lwaki mulimba abantu bali tebagulaba abantu n'omuntu gwe mugambe yavumbula omugga tazaalirwa muno mbu yaguvumbula
okumanya biri nonsense tebakyabibuuza n'abaana nti ani yavumbula omugga. Bw'olaba eddagala lino lyetunywa eyalivumbula ali Muhammad Sina gwe bayita medicine. Temuliwulira eryo medicine. Kyesiga nti basiraamu ebyo musajja mu Misiri yabivumbula. Abawarabu bagenda okubeera mu Muguuni mu kolansi ng'abazungu bali mu bisooto. Obugunjufu bwasookera Misiri. Era Misiri yensi enkadde Allah gy'ayogerako mu Qur'ani. Nakyo vulaga udkhulu Misran aminin, muyingire Misiri nga muli mirembe. Lwakuba ebintu byakyuka naye bwe wayingiranga Misiri bagamba muyingire muli mirembe. Misiri tugizanyisa. Misiri ne Iraka bebasooka okubeera abagunjufu abo. Basooka kola kiki bavumbula. Kati oyinza okubuuza nti eryato ani yakolera nti akasajja kali mu Texas eyo bakayita John ke kavumbula eryato, naye ng'eryato yalivumbula yali Nabbi Nuh. Kuba Allah yamugamba wasna'il fulka bi'ayunina, kola eryato nga ffe tukulabirira, wa wahayina ng'era ffe tukuwa n'obubaka. Bagamba Nuhu bwe yali akola eryato nga Jibuliru yamulagirira. Kakati bagireki yasooka okubeera n'ebyuma ebifumba yali Nabbi Ibrahim. Kakati twogere kitu bavumbula kyabo kibalina. Ebintu byonna biri mu Busiraamu. Mbagambye Abakuraishi baali bakolera ku myezi gino. Era lumu ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad ayina ekibinja kye yasindika ewantu ne kigenda ne kirwana. Teyabagamba mulwane, balwana n'okuwamba ne bawamba n'eminyago ne babeera nagyo. Abakuraishi ne boogerera Nabbi ebigambo n'atya. Muhammad yandibadde wansonyi mu myezi gino okulwana. Emyezi emigundi egy'emizizo tajiwadde na kitiibwa Nabbi n'atya. Kati Allah ow'ekitiibwa kyava setteeka lino yasalunaka ani shahari lharami kitaalun fiihi, bakubuuza ku myezi egy'emizizo okulwana mu gyo. Kul kitaalun fiihi, bagamba okulwana mu gyo kabiru kinene, wasaddu an sabilillah, naye okuziyiza omuntu mu kkubo lya Allah n'okumujja ku nnyumba ey'emizizo kyekisinga obukulu okusinga okulwana mu myezi gino. Nabbi yabagamba muleete eminyago. Abaddu ba Allah yawma khalaqa as-samawati wal olunaku lwe yasooka okukola eggulu n'ensi. Bino byonna tebikolebwa muntu ebyo. Eggulu eri gy'olirengera ligwa ne munno gyali eri gy'olirengera nga ligwa naye alirengera likola ki? Teyandyogedde bino bigambo mu Qur'an. A antum ashaddu khalqan amisamaa'u banaaha, mmwe ab'ekitalo ab'okutondebwa okusinga eggulu lye twazimba. Eryo lizimbibwa muntu. Abamanyi okusoma Qur'ani simanyi yo essura waliwo essura zino ento nyimpi, naye mu ssura z'omanyi ennene Allah yayogeranga ku bintu bino ebina: eggulu n'ensi, ekiro n'emisana. Mu Qur'ani bw'atayogera ku kiro ogenda okulaba ng'ayogedde ku ggulu. Naye Allah naga rafa'a samukaha fasawaha, yawanika akasolya ne yenkanyankanya. Olwaliro ffenna wano be tufuluma nga eyimu yaffe tutegenda kulaba njuba, atudde eyeebase omumpi ayimiridde, mwenna bwe mulaba eki. Tewali agamba munno nsiikiriza siraba njuba gyali. Ate ekikwewuunyisa gwe bw'ogiraba wano eri gy'olengera ng'eggulu ligwa ne munno bw'agikola ki? Oyo ye Allah ow'ekitiibwa. Rafa'a samukaha, yawanika akasolya ne yenkanyankanya. Kana eri gy'olaba nti ligwa nedda. Ebyo tebikolebwa muntu. Bano abeeyita abamanyi, kale oli w'amanyi tuwanikira awo akatundubaali tekaweza na kilo 10, kabeere mu bbanga kawanike. Kati ebikoola biri omutonzi. Abaddu ba Allah ow'ekitiibwa yalemagana, ebyo alina amaanyi. Bw'olaba ensi eno gy'olaba kwe tutambulira tetuyinza na kugibotola. Kyova olaba netugamba alam naj'alil arda kifaata, tetwabateerawo nsi kuŋŋaaniro, ahyaa wa amwaata, ekuŋŋaanya abalamu n'abafu. Olwaliwo twogera waliwo azadde ate waliwo gwe bagenda okuziika. N'agamba waj'alna fiha rawasiya shamikhaati, ne tugiteekako ensozi eziginyweza. Wa askainaakum ma'an furaata, mu nsozi ne tujjamu amazzi amalungi tugabanywesa. Oye Allah ow'ekitiibwa, twogere ki tuleke ki? Abaddu ba Allah balungi.
twogere kitunulira eggulu bwe yaliwunda tunulira bwe yateekako enjuba ate enjuba agenda kugijjayo agiteeke mu jahannama gweyongera amaanyi mbagambye nti guno gwe bayokyala gifu ogwo gwali bunnyogovu naye agenda muguli oguli origino kiyamaani waajyo gagendamu abaddu ba Allah balungi n'olwekyo yalema yawma khalaqa ate balinamu enjogera bannaffe ezigamba nti Katonda yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula Katonda tawummula ye mwennyini yaddamu wulira bwe yagamba nti walaqad khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma fi 6 ayami wama massana min lughub twatonda eggulu n'ensi n'ebiri wakati waabyo byombiriri ennaku 6 tetwakwatibwamu kkoowa kale Katonda watuukira okwogera ekigambo kino n'agamba la khalqu as-samawati wal ard akbara min khalqi an-nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun okutonda eggulu eryo kunene nnyo okusinga okutonda abantu naye abantu abasinga obungi tebakimanyi n'oteekawo eggulu eryo n'oteekawo ensi eno ekirala n'ayogera ku ekiro kati essaawa zino tuli mu musana naye ekiro kijja kujja ate bw'aba ayagadde tabireeta ate bw'aba ayagadde abireeta ntera okugamba abantu ebyo tebikolebwa bantu singa bannabyabufuzi be baali bafuga ebintu ebyo waliwo eyaligambye ebintu ebyo agamba omusana tegujja okumala emyaka egi ayagala kufugira abantu mu nzikiza naye bijja n'okufa beekutebe kuli ebyo tewali abirinako buyinza essaawa zino kati omuntu alaba naye ate ekikwewunyisa amaaso getubeera nago ekiro naye ate ekiro tuba tetulaba naye ate ye Allah alaba talina kiro talina misana era ekikwewunyisa banne waliwo ebintu byotunuulira mu nsi muno n'omanya n'oga nti bannange Katonda agenda kutukuŋŋaanya olwaleero bali mu owino olwaleero bali mu kikuubo olwaleero bali mu maduuka bali mu muguuni mu makubo wano agaguuni wano bw'oba ng'otambula mu kibuga wakati toyina bw'oyisa kigere zigenda okuwera essaawa 2 ssaawa 3 nga bonna bakoze eki wallahi tebabajjaawo na miggo buli muntu atunula ku ssaawa n'agamba kaŋŋende oba ofunye ssente oba tofunye oteekwa okuddayo eka ate waliwo atafuna ye n'agamba waayi sente sizifunye bw'aba agenda eri waffe kireka agamba nti kantambule mangu mpite ku lwerwe bajja kunkuba nga ate sirina ssente atambula mangu oyo ye Allah ow'ekitiibwa tewali gwe bajjayo lwampaka omuntu ovaayo ng'oyagala muddu wa Allah nti nziraka kyobola ebyo tewali abyepankirako teri ayinza kubyo yabyogerako ne mu Qur'ani nagamba inna fi khalqi as-samawati wal ard mazima kutondebwa kw'eggulu n'ensi wa ikhtilafi al-layli wan nahari n'okwawukana kw'ekiro n'emisana la ayati li ulil albabi bubonero bunene nnyo eri bannannyini magezi wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahari yo ye yakonda ekiro n'emisana eyateekawo ekiro n'emisana khilfatan nga bisikiragana liman arada an yadhakkara eri aba ayagadde okwebuulirira au arada shukura oba ayagala okwebaza ekiro ne kikulekawo kati oli mu musana waliwo ekiro gwe titaleseewo omuddu wa Allah omuyasazizza ebintu byonna nga abirina passport visa weeri nga mukyala wa mugamba genda ogula ebintu by'onoogenda nabyo yabadde atambula ne banne batambula batambula mu butambuzi nga bwe mumanyi abantu batambula omubiri gufuna amaanyi n'atuulako waatudde yagenza okutuula bagenza okulaba ng'agwa bwansi omukwatako ng'afudde yakasula mu ttaka ebireebi ebyokwebuulira kwebiri kuno ku nsi passport yawedde dda visa yawedde dda agenda ku nnyumba ya Mungu yagudde bugi wansi bwati obulamu bwe tulina butono naye amawaggali ge tulina mangi obulamu n'osanga abasajja abawangaala nga tebalina birwadde tebalina mawaggali baali bakkakkamu nga tayinza kutwala kitali kikye omulembe gwe tuliko oli atwala ekitali kikye n'akitwala n'amaanyi kuba ayina emmundu n'akitwala n'amaanyi kuba ayina obuyinza
nzijukirako Obote eyagamba n'agamba bwe yakomawo omulundi oguzira bakadde bafe batunya ne bagamba Obote bwe yadde yalanya n'agamba ku luno nzize siddayo nzize ne tikiti yemu yokka endeeta wano bwaki enkyangazeeyo ate yafiira na mu buwaŋŋanguzi bino abantu baagala kubyogerako kuba abantu bigenda kubazuukusa abantu kye bagamba ekyo naye mbagamba bali baali bakkakkamu baali beesimbu ne bamulekera ekyapa nti ekyapa kino ky'abaana oli akimulekedde n'afa abaana n'abayita nga bakuze kino ekyapa kya kitammwe yakimpa nkibawe kya ttaka yiika ziriko 15 bano abaleero n'omugambo waayo erimirako awo bw'alimirawo okwera emyaka ena tavaawo afuulawo wawe akawongoberawo kiwano wange wano nti wawe nze saakuwawo nti wampaawo ddi bagenze mu mateeka gano ag'ekikuyiikuyi wakamalawo emyaka emeka nakamalawo emyaka 5 muzeeyi awo vaawo wawe abasajja bali baali beesimbu baali beesimbu nga bamanyi nti bagenda bano abale bamanyi nti weetuli nga tetugenda yawma khalaqa as-samawati wal ardi olunaku lwe yakola eggulu n'ensi minha 4 hurum mulimu emyezi 4 egy'emizizo Muharram, Rajab, Rabiul Awwal, Rabiul Thani n'agamba bwe yali dhalika diinul qayyim eyo nno yeddiini engolokofu eddiini ey'amazima eddiini ennungi eteriimu kubuusabuusa eddiini eya shariya tulina eddiini Mungu yatuwa ebintu Mungu byatuwa yatuwa ebigambo bye n'atuwa ebigambo bya Nabbi Muhammad abantu abalala singa be baali birina bandibadde basula wano naye ababirina tetubimanyimu kiringa nga bwolaba ensolo nga yeetisse endebe y'amazzi ate enoonya amazzi ga kunywa naye nga tegalaba beffe ekitabo ekyo Putin yakisoma n'agamba kino ekitabo be bakissaako singa bakigoberera eno ensi etereera kuba Putin alina mukyala musiraamu naye yagamba kino ekitabo Qur'ani dhalika diinul qayyim eyo yeddiini engolokofu abamanyi bagamba nti ekigambo kino Allah yakyogera kiba kitegeeza ogoberera bino byava okukola byava okwogera wangi nnyo we yabyogerera gendako mu surati Rum dhalika diinul qayyim gendako mu surati Yusufu dhalika diinul qayyim genda mu surati Nabai wulira Mungu wagamba wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim wa dhalika dinul qayyim erikota umarbutwa abamanyi okusoma wama umiru tebalagirwa kintu kyonna babaka illa liya'budu Allah balagira kubeera nga baawula Katonda bannange naamira omwoyo gwange nejja mwe twawula omutonzi nga twagala ejjana ya Allah twawula omutonzi teri mushiriku agenda kuyingira mu bino bikaayira abantu ate teri asomesa tawhidi ne bamwagala taliyo era bwe ogenda kusomesa tawhidi nze bwe ngenda mu kyalo okumusomesa ngenda ne ssente zange ezintwala n'ezinziza kuba bw'omwogerako abantu okonye ku bintu byabwe bw'obasaba ssente bagagenda ozisabe Katonda wo tawhidi naye mbalamira tawhidi abaddu ba Allah twawula omutonzi ennyumba tuzifulume na linnya lya Allah tuziyingire na linnya lya Allah nabbi waffe Muhammadi yakoola abantu ne la ilaha illa Allah ekigambo yakimalako emyaka 10 n'emeka tebannasaala tebannasiiba naye onaasiiba ate ayina ebibbo akiteekamu 5 agenda okulaba akabbo kajjudde n'akajja bajjajja mu mpole ssente zino nja kuziiza ate nga yaziteekawo ebyo abantu bagala kubyogerako naye tawhidi ababaka bonna tebalagirwa kwawula Katonda era mu myaka 13 ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi gye yakooleramu abantu bakkiriza kuba mulimu abaasiramuka mu dawatu sirri baasiramuka mu ddawa ey'ekyama mu bantu abaasooka okusiramuka ku mwaliro gw'ensi eno mulimu kabiite w'obusiraamu mukyala Khadija mukyala wa nabbi Muhammadi
omukyalo oyo Allah yamwagala ate ne nabbi namwagala. Teri nabbi mukyala gwe yafiirwa n'anakuwala nga mukyala Khadija, nabbi waffe Muhammad. Era kyova olaba Allah ow'ekitiibwa yamuyita ennaku emuggweeko n'amugamba jangu otuukeko mu State House, n'amulaalikako esswala, n'amukubagiza okufiirwa mukyala we. Oli omukyala yabeererawo obusiraamu, ate nabbi waffe Muhammad yamwagala. Ate olaba yamwogerangako ewali Aisha n'anyiiga n'agamba ya Rasulallah, omukyala gw'oyogerako oli mukadde Mukuraishi n'okufa yafa, Katonda yakukyusizaamu ffe abavubuka. Nabbi n'agamba tankyusizangamu. Nakoola abantu okujja mu busiraamu ne bagaana, ne mpita Khadija n'akkiriza, ne mbasaba ssente zaabwe ne bazinnyima, Khadija n'ampa ssente ze, ne mbasaba okumbudamya ne bagaana, Khadija n'ambudamya. N'agamba Khadija ye yanzaalira ne ku baana. Aisha yapowa, mutunule Khadija ye mukyala eyawooyawooya nabbi waffe Muhammadi. Abakyala abo bemulaba balina amaloboozi gaabwe, Mungu yagabawa, tebalina maanyi. Abo bemulaba abo tebalina maanyi, amaloboozi gaabwe gokka gakugonza. Lumu obubaka nga bukyajja bugenda butandika okujja, nabbi alina ebintu bye yalabanga ebyamutiisanga, n'agenda eri mukyala we Khadija. Khadija n'amugumya n'amugamba ya Rasulallah, la yukhzika Allahu abada, Allah tayinza kunakuwaza, innaka latasilu rahma, oyunga oluganda n'otaasa omulyazi amaanyi akuwa amaanyi, okubunafu ow'amaanyi, n'oliisa abantu emmere. Naye olwaleero abakyala abaleero kati ab'omulembe guno, oddayo ng'okooya akagaali ne kagenda ne kakuba owa kapikipiki ne kakutomera, n'omugamba maama Huzaifa, akagaali kapikipiki tekankoonye kawubako ne mutambula nnyo ekiro. N'ogamba bannange abo bimulaba Mungu yabakola, amaloboozi gaabo gazzaamu amaanyi. Era kyova olaba abo tebatusaaza. Ne wabeerawo omukyala hafizatul Qur'an tetukkirizibwa kutusaalira mabega, tusaale owuuna amabega. Omusajja alina kul huwallah, naye bali boolaba bali tebatusaaza olw'amaloboozi gaabwe. Amaloboozi gaabwe Mungu alina ge yabiteekamu. Abo bemulaba abo. Era abo boolaba singa baali batukulembera, eno layini esooka yandijjuddeko boonoonefu, olowooza bazze kusaala, kumbe baagala mukyalo oli. Ng'oyinza okulowooza nti bazze kusaala. Eddoboozi lya Khadija linnyumira nnyo. Olowooza akedde mu swala naye alina bye yeetaaga. Ku mulembe gw'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad waliwo omukyala yabeeranga omulungi ennyo. Omanyi baali basazi n'entimbe tezaaliwo ku mulembe gwa nabbi, ne kugwa Abubakari zino entimbe Umaru yaziteekawo. Naye omusajja omu yajjanga n'asaala, omukyala omulungi gwayagalanga ali ku layini esooka, naye bwe yasaalanga ng'amutunuulirako eri ng'atunula ku mukyala. Allah ow'ekitiibwa nassa etteeka erigamba inna Allaha ya'lamu mustaqdimiina minkum wal mustaakhirin. Allah amanyi mumwe abasooka ku layini kye beetaaga n'abasembayo kye baagala. Kakati byali ku mulembe gwa nabbi Muhammad, naye ate kuno abo bemulaba abo mubaveeko. Abo amaloboozi gaabo gagonza omusajja gw'otunuulira nga musajja munene muwanvu nga bumutya. Kasita ayingira ekisenge tojja kuwulira ku ddoboozi lye. Era muyinza okwepanka nga mugenda muzze kulaba ku Juma. Bayi Juma gyali eyo, ababuuza Juma mumwagaza ki? Ngamba mukola naye, temulina wammwe. Ye bannaffe ne mugawo waayo omukazi nno mutuufu. Juma abeera muli mu kisenge ng'atudde. Amubuuza bagenze wamponyezza. Nawe bemulaba n'olwekyabo bemulaba abo Mungu yabawa baddu ba Allah balungi. Abo Mungu yabawa amaloboozi gaabwe, yabawa obuyinza bwabwe abo. Kasita oyingira mu kisenge tewali kitiibwa. Naye abakyala bemulaba abo abakyala wano omulaba wano akuwa ekitiibwa, naye kasita mumala okutuuka mu kisenge tewakyali kitiibwa. Ekitiibwa bakirese bweru. Bano bonna bolabe bakuuma n'emmundu babireka bweru. Kasita ayingira ekisenge okumanya Mungu yawa abantu abo buli kibu kyonna bwe bandibadde bafuga n'ensi. Kuba oyo bw'atabeera mu maka, ate basajja banenjala mukitegeere,
Allah yatugamba ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Ar-rijalu qawwamuna, omusajja yina ayita qawwama, oteekwa okufulumya. Bw'oba tofulumya toli muqawwamun. Oteekwa okubawa abo tubawa buwi. Ntera okugamba banembaga buli lwobeera omukodo kwabo ogenda kubonaabona mu nsi. Abo ge maka gaffe. Essaawa eno otudde mu ddalasa okujja ne bakuba akamawaayi maama Lamula aleese Edayana atikka bintu eddalasa ogimalako gwe ogimalako engatto oyinza n'okwerabira okwambala engatto abo kati kubawa era njagala bategeeza abo bwe tubasanyusa amaka gabeera masanyufu kyova olaba nti okugamba abasiraamu mulimu omusiraamu gw'osanga asaala sunna n'ezitaliiyo bamugamba kammalirize twagala kugala muzikiti kammalirize eno umbalirize eyo twagala kugala muzikiti ayagala asange nga beebase musajja wattu bamuyombese waka naye ayagala asange nga beebase aba ayingira be bamwaniriza okomyewo nti etutandikire we twakomye abo kubawa buwi abo tubawe bannange owekitiibwa nabbi waffe Muhammad teri musajja yalagala avo bakyala benga nabbi okwawukana kw'amaka gano ge mulaba abantu nga tetukyayagalana tuyina ebintu byetwagaana okukola oli n'omusanga awangadde ne mukyala we emyaka 10 tamukwatangako mu ngalo tamutolerangako na salaamu n'amukwatako mu ngalo oli otya maama Zahara gyebaleko ate ye maama Zahara ayagala okukwata mu ngalo nze neekoyidde dda naawe envaako ate nno ssente be ziba zamubuze tayagala nakutunulako nekirala nagamba taata Kamada jja tugende tunaabe naawe genda onaabe ye bw'onaaba wekka totukula genda onaabe naawe onesibyeko kati munaabeera mutya n'okwagala ate Mungu yakola abasajja Mungu yatukola osanga omusajja nga mukambwe nnyo ayagala kweyambulira mu nzikiza okuteekako ettaala ayombanga gwe baasunye ettaala n'ogiremezaako empale n'ajambulira mu bulangiti aseesanseese abaddu ba Allah balungi obufumbo era baddu ba Allah obuzibu bwe twafuna ne mu bufumbo ekirala tetukyabuulirira bavubuka bagenda kuwasa bannaye ekintu ekyo bamasheekhe bayimamu b'emizikiti mubuulirengako ku bavubuka omuvubuka ng'agenda kuwasa mumubuulire ebikwatagana n'ekisenge omuvubuka olwaleero omuvubuka awasa omuwala n'amala naye emyezi egi n'amugoba n'agenda ate n'omuwala agenda okufumbirwa kyandibadde kirungi okubuulirirwa kyova olaba bakadde baffe omuwala agenda okufumbirwa yamalanga emyezi 3 ng'ali mu kisenge bannyina ne bajja baganda be ne bajja basenga be bataata babato bagundi naye kati olwaleerani bw'aba agenda kufumbirwa ng'ayina we yagenda embaga bwebeera yaku Sande ajja Lwakutaano ate n'Olwokutaano ayinza obutajja mulaba lwa 6 kiro nga yaze naye bali bannange ensonga eyo mugitwale nga nkulu ba imaamu abavubuka bano okubuulirirwa obufumbo buteekwa kweyisa otyo obufumbo n'osanga omuvubuka ye imaani ayina nnyingi nnyo abeera mu bitabo omukazi amugamba essaawa y'ebitabo eweddeko nti leka naawe ebitabo tebirinaako ssaawa buli kiseera obeera mu bitabo abaddu ba Allah balungi tubuulirire abantu obufumbo abasajja bali mubalaba bali balinawo ebintu bye babuulira abafumbo era kyova olaba okugatta kwabwe kutwala ebiseera kuyinza okutwala emyezi ng'eki nga mugenda kubuulirirwa babuuza ani amuyinako egundi ani ebintu byabwe naye ffe olwaleero omwana tumutwala ng'agenda kufumbirwa tetumubuuliridde n'omuvubuka tetumubuuliridde n'olwekyo tubeere ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad nabbi yayagala nnyo abantu be okumanya nabbi yalagala avo bakyala be nabbi yatambulanga ne bakyala be lutalo oba si lutalo ddembe oba si ddembe kale teebereza okugenda n'omukazi mu lutalo lumu yagenda ne Ummu Salama akalulu gwe kaagwako ate Aisha n'agenda ye mugazi watu Bani Mustaliq nabbi yatambulanga ne bakyala be Ummu Salama yagenda naye mu Hijjatul Wida be batuuka eri Abakuraishi ne babagaana okukola umra
nabbi n'anyiiga n'agamba baswaba musaleeko enviiri ne bagaana okusalako enviiri. Nabbi n'ayingira mu weema, Ummu Salama n'amulaba ng'anyiize. Tunuulira omukwano ogwo, amubuuza ya Rasulallah kiki? Tibali mbagambye okusalako enviiri bagaanye. N'amugamba ya Rasulallah tebannagaana, genda otuule bakusale. Nabbi n'agenda n'atuula ne bamusala. Baswaba badduka Misiri okusalako ezaabwe. Aidiyo yagimuwa yali muki? Mukyala. Naye kye tujjamu tunuulira omukyala oli we yalaba nabbi ng'anyiize. Bano abaleera abafa akulaba ng'onyiiza akwongera kunyiiga. Nyiiga twalaba dda abanyiiga. Kati musajja wattu ogenda okunyiiga tolaba akunyiigulukusa, onyiigulukuka bwekka. Ozannya n'okuzannya gwe. Ntunuulira omukyala oli we yalaba nabbi ng'anyiize. Naye mukyala kiwano n'akugamba nti oba onyiize anyiiga, ffe twalaba dda nze ate omuntu wanyiigira abanga anyiigidde mu nzikiza. Musajja wattu ogenda okulaba nga byonyiiga tebiriiyo n'ogamba kanyiigulukuke nzekka. Kale n'olwekyo abaddu ba Allah, nabbi waffe Muhammadi kyakulabirako kyamaanyi nnyo, kyakulabirako kinene. Nabbi n'abeera n'omuzannyo n'abakyala be ne bazannyako n'omuzannyo, naye osanga owaleero nga tayagala na kuzannyako naye. Ettala ne bwevaako tayinza kumusuna nga amasannyalaze gagenze. Abuuza ani ansunye simanyi. Abeera awo n'aga nti imaani emuluma nnyo. Owa imaani obeera bw'otyo. Tunuulire yali atusinga imaani nabbi Muhammadi. Yali atya. Kale n'olwekyo ebintu ebyo tubeere nga tubigira. Naye ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi kyenjagadde obbaga nti yayagala nnyo omukyalo ono eyakkiriza n'awaayo ssente ze. Era nabbi mu kumwagala, nabbi teyawasanga omukyalo oyo nga waali. Yamala kufa n'awasa omukyalo omuki omulala. Era bwe yafa n'awasa Sawuda. Bw'amala okuwasa Sawuda n'agenda ku Aisha, n'agenda ku Zainab. Naye nga Khadija waali nga tayagala mmunyiiza. Abaddu ba Allah balungi, olw'empisa gye yalina, olw'embeera gye yamuyisaamu, basajja bannange tetugaana. Mulimu omukyala gw'obeera naye mu biseera eby'obugubi, Mungu n'akuggulirawo ssente. Leka kwerabira mukyala, tomwerabira. Era omukyala oyo oyinza n'omunyumyako ewali munne wano gw'owasanga muyina ssente. Ti maama gundi oyo gw'olaba mukazi mugumiikiriza nnyo. Yagumiikiriza obwavu bwange. Twali mu kazigo kaaka okwolaba ako akazigo ke twalimu. Muzigo ne tuguvaamu ne tukola ki? Ne tuyingira mu nnyumba, ne tuzimba ennyumba yaffe. Mungu n'atusitula kati kwe kufuna ssente. Gwe Katonda akusaasidde osanzeewo ssente. Naye abasinga obungi twebalama bakazi ngaabo. N'omuteekako n'empalana mukazi wattu. Ate nga mwatoba naye. Ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi yatoba n'omukyala. Ababaka tebalina kye baalagirwa kugamba Allah ow'ekiti, kugamba bantu basinze omutonzi. Mukhlisina lahu ddiin, nga batukuliza ddala ku yeddiini. Hunafaa, nga baawula Allah ku masanamu. Be bamala ekyo okukikola, wa yuqiimu ssala, bayimirizeewo ki? Esswala. Esswala kikulu. Esswala bannanga abakyala bahajjati twenyweze ku sswala. Esswala eno gye mulaba nkulu, weesaalire nga tebannakusaalira. Gwe nkimanyi omukyala ali wano n'omwami ne bw'aba yakunyizizza oyina okusaala. Bano abakyala be mulaba